Abakungu okuva mu kitongole ekirwanyisa obutabanguko mu maka nga beegatiddwako abasawo n'abakugu b'ebyobulamu okuva mu kitongole kya KCCA wamu n'abatuuze okuva mu bitundu eby'enjawulo bakunganidde ku ddwaliro lya KCCA erya Kiswa Medical Center ne bakubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okumalawo obutabanguko mu maka. Olina obutawuliriza ngambo wabula wabeerawo akamenye oba k'owulidde ku mwagalwawo tuula naye. N'abantu abali batuusiddwako obutabanguko babaddeyo era ne bannyonnyola engeri gye baakosebwamu n'engeri y'ebitongole ebirwanyisa obutabanguko mu maka ng'ekya Center for Domestic Violence Prevention CEDOVIP n'ebirala gye byabayambamu. Namala naye emyaka 2 nga nkola bulungi ye ng'agenda safaari naye n'agenda n'afuna omukyala. Kati bwe yawasa omukyala ye buli kimu kyonna yakikyusa n'akizzamu ebigambo ebinaali simanyi. Kale buli kimu kye naali supposed okukola yali akitwala negatively. Njagala sente zinyongerayo kuva mu P7 bweyongerayo naye nagenda okukola bosi wange n'asooka ngamba nti nno agenda kunsasula agenda kusooka ole nga bwansomesa. Bosi wange natuuka omusaba sente yaŋŋamba okuwa sente n'okuwasa kolawo kimu. Musawo Irene Nabukwase akubiriza abantu bonna abafuna obutabanguko okwekubira enduulu eri bekikwatako era baddukire mu malwaliro okuweebwa obujjanjabi. Mbawa amagezi nti baveeyo bajje balipootinge basobole okuyambibwa kubanga ati omuntu bayinza okumukuba oluusi n'afuna n'asustaininga injuries n'abeera eyo in the long run oluusi n'abecominga disabled. Bazannya emizannyo egirimu obubaka obulwanyisa obutabanguko era wano Dr. Daniel Okero wasinzidde n'alabula ku butabanguko maka kyagambye nti kye kimu ku bisinga okuviirako n'akawuka ka mukenenya okwongera okusaasaana. We also know that in relationships where one partner is actually HIV positive and there is violence in that family, the risk of adherence actually tends to increase. Bw'ati akubiriza abantu okubwewala okusobola okukulaakulana n'abaana baabwe okukula obulungi mu maka. In our homes that are supposed to be areas of love, in our homes where we actually bring up our children, in our homes where the children we bring up, we expect them to be model persons. Joseph Innocent Senfoma yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1. Oli bwesigwa eri omwagalwawo.